alonda Museveni oli musiru. Bobi Wine ayina kyayita mbambi mulina okutegera position ye ng'ayogera. Temulina nnyo mujajinga ku standard za bulijjo. Alina byayitamu. Nali ngamba abavubuka ku kye tuyita deceptive representation. Deceptive representation is a formula of marketing where you market osobola okukwata omugaati noga nti guno tosobola kunywa caayi nga togulidde nkufuna naye si kituufu osobola okunywa caayi nga togufunye kubanga era gwa ssente bwe mba sizirina ng'olina bitaano bya caayi na bitaano bya caayi oba 10 lwa caayi omunywanga omukazi segedde era naagenda mu lubuto kakati waliwo obulimba obugenda maaso mu politics butya nti obulimba buli nti oli agenda najja naaba nga ayagala okurepresentinga ekintu naye ng'ayagala kukiyisa ate kukiri kugamba oli ayagala okukakasa nti musiraamu oyo mubi ontegedde kati mu process y'okulaga nti musiraamu mubi nogamba oba tayagala nasala birevu oli naganza ebirevu bye mbyagala anfaananira bulungi nkufuna oba olina okudda noonoonya ekirala kyoba omwogerako omwagala n'ebyo ebirevu gw'omanyi tyakwata obwana obuto paka lwakutuuka w'olina okunyiigira musiraamu gw'obadde okola ki gw'obadde oyagala akati eyo deceptive representation nti Bobi Wine that's what they are going through as a company oba balina company yaabwe eya Nuupu bagigula nga bagiguze ewakolere ssente Obote ate company ogigula kukola magoba sikyo tokimanyi nti Nuupu company bale simanyi oba dolooza ki kibiina kya byobufuzi tuli mu struggle gwe tokimanyi nti ebibiina by'obufuzi company ebyobufuzi bayisawo byabwe tokimanyi nti ziba company tulina company yo PPP NRM biki FDC gwe naye ekibiina ky'obufuzi kyomanya ekyali kize mu buyinza ekyalirese enkyukakyuka ekibiina ky'obufuzi tekiriyo bonna beeyagaliza byabwe tekiriyo bantu people's energy kyetuyita people's power oba people power tugende mu maaso ontegedde bulungi nnyo bye bireeta abantu kivula Museveni oza yali tasobola kola NRM najja yali asobola lwaki yasooka kuyingirawo n'alyoka akola NRM because politics erina wings nga 3 waliwo kye bayita economics more managing economics nemamu kye bayita power consolidating ne wabawo kye bayita kyetuyita policy oyo ye economics okategedde bulungi nnyo akati kyova olaba nti wano gavumenti oli ajja wano ng'amaanyi ge agalina ontegedde bulungi nnyo Museveni yagenda mu nsiko n'awangula olutalo nadda bwe yadda ekyawangula olutalo n'akijjawo n'aleeta ekikola ssente kyeyayingira nakyo yakijjawo n'ayingizawo NRM kubanga NRM yekola ssente NRM yekola business otwaye tujja twajja na people power bwe twajja Bobi Wine amaanyi ge gonna teyagajja mu Nuupu amaanyi ga Bobi Wine gava mu kye tuyita people power ffe twamuwagira ekyaddondo ne tugobayo bakantinti ate nga kantinti yali awangudde ne tubagobayo I was one of the campaigners eya Bobi Wine I campaigned nalina ne pikipiki yange namba yalimu nga gyenzungirako eri ku polisi bwe nabikyawa nenjitunda nalina Kayamaha Seron nkabuusa mu bbanga nti noyingirawo tuyingira nkufuna Bobi Wine tetwamuleeterako mu Nuupu
era Bobi Wine okufuuka ow'amaanyi okuyingira parliament okufuuka ow'amaanyi n'okufuuka kye yafuuka it was people power. Lwaki yaleeta Nuupu? Kugambye ebibiina by'obufuzi bye bikola ssente era nze kasana kizuula nti naye kati ayingiddemu omuzze gw'okwagala okukola ssente ne muta. Kati ali mu bizinensi ye agivujjirira agivujjirira agiwa amaanyi. Kati bino byonna byayogera eby'okutuvoola nga Buganda alina just kuyiga nti Bobi Wine teyewadde mukisa kuyiga atya. Government ya Uganda ekulemberwa Museveni era ffe nze nga nze ate kyenkubiriza n'abaana Uganda mwenna muwagire nnyo gavumenti kuba gavumenti yo tevaawo. Museveni asobola ovaawo enkya gwe tewebakiraawo. Museveni asobola ovaawo enkya nga Baamini ne Obote ne baani bonna bavaawo ne gavumenti yasigalawo. So omunnayuganda yenna azaalibwa omulimu gwe omukulu kuwagira gavumenti, si kuwagira Museveni, si kuwagira Bobi Wine, si kuwagira ani yenna alijja. Kuwagira gavumenti, enkola za gavumenti, enteekateeka zaayo ne byonna. Kuba bwe babaawo pulogulaamu ya gavumenti yonna tetunuulira. Bwe baba for example ng'endagamuntu bwe baba bagenda okukima endagamuntu tebakusooka kubuuza oli wa kibiina ki. Tebabibuuza. Waliwo wagamba nti teekawo ekibiina kyo kibiwulirangako bo bafa ku Munnayuganda. Era bw'osanga akikola omanya mugwagwa talina na kubeera waawo. Ontegedde bulungi nnyo. Poliisi bw'okubira poliisi n'ogigamba wange ababbi bazze tebakubuuza oli wa kibiina ki. Nteekateeka za gavumenti amagye bwe gaba gaprotectinga Abannayuganda galina baprotectinga nga Abannayuganda bwe bagenda eggulu. If you remember what happened in Gulu, not Gulu but South Sudan ng'efunye unrest, amagye gagenda UPDF kukima Abannayuganda. Bwe walinga olinnya kitwaka tebakubuuzanga oli wa kibiina ki. Bakima Abannayuganda. Ontegedde bulungi nnyo. So katulina okutunuulira nnyo ebintu ebitugatta okusinga ebitukola ki ebitwawula. Twetekere nnyo kubanga gavumenti si ye Museveni, gavumenti si ye NRM. Gavumenti yo tulina giwagira naye bano bo balina empalana ku gavumenti kubanga Museveni yali muki mu ntebe. Kati bo bali mu kuwoza kimu mmwe Abaganda mwabawo kyawagira Museveni. Ekyo yabadde statement ya amateur nnyo mu by'obufuzi. Ne Bobi Wine mwewuunya olumu ne ŋŋamba nti musajja wange ono lulinda mu excusinganga emyaka nga 3 emabega nali muwa excuse lwa nsonga bbiri. Yali yakayingira eby'obufuzi n'olwekyo nga ateekeddwa okuba nti ebimu abyogeza excitement. Statement singa Museveni mutwala mu nnaku 2, Museveni mutwala Museveni fara ebintu ebifaanana bwe bityo nga ndowooza nti abyogera lwa butamanya nga siyinza kuimagininga nti yenkola ye nti ye polisi ye gyaleese nga y'omuntu okukyusa eggwanga lino kubanga ye Bobi Wine aconcentratize nnyo ku Museveni naye birina okukyusa eggwanga bingi. Eggwanga lino lirina ebintu bingi ebirina okutereera. We want to appreciate President Yoweri Kaguta Museveni byakozeeko abikoze era ekiseera kituuse yagende. In fact kyatuuka dda Museveni okugenda era ne Museveni yennyini akimanyi nti ekiseera kye kyatuuka dda naye tumunyumidde nnyo. Tumunyumidde nnyo. Gomanyi Museveni yalayirako nti agenda mu 26. Okimanyi ekyo? N'amawulire ne gakuba n'agamba nze 26 am retiring. N'amawulire ne gakuba 26 netuuka. 26 bwe yatuuka 25 awo ng'ekyali gugundi n'awaayo ba MP millionaires. Omanyi kye baakola?
ne bagamba ebisanja tubyagaza nki ne babijjawo n'akomawo n'ayiga n'agamba kisoboka 2010 emyaka gigerogira ne bagamba n'awawayo miliyoni agaaga bagikwatako ne bamugamba nti akatundu 22 bba ng'olagawa fuga paka lwolifa tukakwakulewo nti tumunyumidde bunyumizi nti naye weewuunya palamenti erimu abantu bawera 10 ebimeka 5 palamenti eyo bwefaanana n'abannayuganda bebafaanana kubanga abannayuganda gutolooza nti waliwo palamenti awo buli muntu ajja baba bamulonze. Tunyiige kitono kweno statement. Tunyiige kitono kubanga ekisookera ddala nga tonaba kunenya nnyo muntu tegeera akyogera yaani background ye eriki ontegedde babadde wano nga bavuma kabaka babadde wano so kyangu nnyo okukola statement bwekyo kubanga bo bali mu deceptive representation bali mu kulaba ngeri ki gye bayinza okukyaya Museveni tebali mu kulaba ngeri ki gye tuyinza okukyusa eggwanga bo si ekizibu kyabwe bekizibu kyabwe butya bwe tuyinza okuggyako Museveni naye ng'ate Museveni already alina too much nti tebamusobola bakizulwa tebamusobola kati balina omunafuya omula kati batandise okunyigiriza naffe abalabika nga ffe tumwagira Museveni tetumuwagira kubanga tumwagala nnyo tumwagira lwa gavumenti yaffe yali mu gavumenti yaffe tulina omusupportinga ntumugamba muzeeyi kifu kino bwe kiti tulina omusupportinga by all means okulaba nti Museveni abaako kyatukolera ontegedde kubanga at the end of the day gwe nange twagala good life ye Bobi Wine already alina good life kati ye nebimukwatako kubanga asula uwenze empangisa yatugambye abali mu Buganda ontegedde Bobi Wine asula uwenze empangisa ontegedde Bobi Wine alina emmotoka eri Hamadinze yange newo kuba ejjinja liyitamu eringa yali enisikini ne beri batugunda Bobi Wine saawa eno ye ne bwafa abaana be basoma nze abange nenfiira wano bemusanga ku street nga babonaabona so nze nina ensonga zange ne Bobi Wine nina ensonga ze kyesitakkiriziganya nakyo kwe ku generalizing ensonga eno ku Baganda nti Abaganda tumanyiddwa nnyo naye twagala okutegeeza Bobi Wine nti Bobi Wine ffe tetuli basiru Abaganda balina enkwe tujja kukolera olukwe olukulyamu olukwe ojja kunyiiga olukwe olumulyamu olukwe Bobi Wine tujja kulyamu olukwe ffe tuli basajja Baganda munyiiga Abaganda banyiiga ne baseka nga baseka mama era nze nsaasira ababbi ettaka ly'omu Buganda bagenda kulizza Omuganda abeera n'ebyapa ebi akuwa kino n'asigaza kiri nagalero olina fake mama buli abbi ettaka lya Buganda lijja kudda buli alina kyakoze Buganda kijja kumuddira kijja mulakira Bobi Wine talifuga ggwanga lino ajja fuga Mukama Katonda talifuga naye ekigendo mugaana okufuga yavoola kabaka oba ne wano kyeyawaddeko anti nkugamba ali mu kuvoola avodde nnyo Buganda era nkubuulira tujja kukola olukwe olumugjako buli kintu kyonna ekirungi ate teyeyibaala fe Abaganda tulina enkola eyaffe endala ebetya ffe tetusonyiwa tusobola noseka naawe wano mu Buganda Museveni byatukoze nubanga mukyamulonda ffe tusobola n'okulonda Museveni n'ekisanja ekijja Abaganda ayinza okuba Museveni byatukoze mu myaka 4 ate tebyenkana bibyo gwe byotukoledde emyaka 2 omwana oyo atuvodde nnyo avodde nnyo Obuganda bavodde Obuganda ontegedde abanyankole b'olwanyisa be basifumba ewuwo bogamba nti kati saawe tukiteeke mu tribalistic kind of move omunyankole gw'olwanyisa muwala bwe yafumba ewuwo totwepankirako tuleke
tuleke n'obusiru bwaffe genda mu basoga mu bakiga mu balango mu bakiba kuwa obululu kubanga Buganda maaso go y'abasiru ontegedde tuli babi nnyo ontegedde bulungi nnyo gwe genda erango ogende wa Busoga kubanga Uganda is not Buganda. Okimene Museveni yatutyobolako tumulaba ffe buli atutyobola buli omu tumulaba tewali gwe tutalaba era nga mwagana nkugambye tewali gwe tutalaba tewali ekyo njagala kikuveere mu kugundi gwoza kikye twerabidde tewe kye twerabidde olaba n'amasasa gaffe mugenze mugakyusakyusa tubimanyi tewali kye tutamanyi tewali kye tutakola ki kye tutamanyi mwanyize nnyo era n'abaana baffe bwe tubeere mu kisenge tubagamba mbu baana baffe tubanga tufudde mumanye nga Buganda gyeyita emaapu ziri tukyazirina ekigambo ekyo none yatujja ku maapu ani abatukoze obubi ate ono abatukoze bubi kuba waffe omanyi senga kizuulibwa nti mukyalawo yali emabega w'okutta kiba kibi nnyo okusinga okutegeera nti neibawo yabadde ayagala okutta yes statement sinene mukyalawo okwagala okutta kibi nnyo okusinga neiba okwepimamu kyobola yabagambye I'm not your enemy tuli mu lyato lyerimu ng'ate otusunaasuna bubi tewali amutunulira bubi ye yeetunulira obubi sisitimu yonna yafa andi nkubuulira kati gwe tuleetera ebitereza system totandika tubuulirira gwe Bobi Wine toli kojja wa Uganda n'oluyimba nawo mutandisa olukubamu ebituli toli kojja Bobi Wine toli kojja wa Uganda oba Buganda Bobi Wine oli mu kifaananyi kyakwagala kubeera mukulembeze gwe tuleetere solution nze njagala solution ontegedde bulungi nnyo nze saagala muntu ambuulira Museveni bubiibwe kuba Museveni essaawa eno bwojja nonyonyola obubi bwa Museveni nga mbumanyi nnyo n'obulungi bwe mbumanyi oba abajjukiza sisitimu yonna yafa nkubuulire tokyasobola kujja kunnyonnyola bannayuganda bubi bwa Museveni malwaliro temuli ddagala ebyo byonna tosobola byogera ebyo bya kisiru byonna byaggwawo tebikyalina makulu enguudo zirimu ebinnya esimanyi eddagala temulwaliro temuli ekikulu kati kyetwagala solution so si anti solution kwe kubagamba mumuwa akalulu Museveni agende tubuulire kyogenda okukola ng'ozze abantu beeteeketeeke abantu olina obbateekateeka togenda basuulako busuuzi puroguramu abantu baleke balonde nga kye balonda bakitegeera gwe tuwe polisi zo otugambe ngenda kukola kino Besigye yali very clear era ebintu bya Besigye ebisinga Museveni yabikola kyova Besigye yanafuwa Besigye bwe yajja mu kalulu yatugambirawo nti omusolo gw'omutwe ngugyewo Museveni ng'akyagulemeddeko n'agamba naye ngugyewo bwe yawangula akalulu yagamba gwe yasookerako naye nga ne mugundi ye tegwalimu mu nankani mu manifesto ye gwali teguliimu nekye yasookerako kujjawo n'oluyimba kati naye mulukubyamu ebituli silinaako obuzibu oluyimba lwayimbe kuba muyimbi ontegedde mwamugana okukola ebivulu si buli anti eggwanga libuliidinga eggwanga libuliidinga toyagala kukola bivulu ng'eggwanga litonyatonya yakakutta bantu neyo tuni yabadde ya ddala tuni nze sinaba nagiwuliriza okuleka buno obwa TikTok kyovula mube yagamba muzalawo wano nemumala nemweggalira mu kisenge ebyaddala ngenda duwuliza ne sinaluwuliza nkubuulira mazima I don't have that much time kuwuliza oluyimba no sirina budde bungi obwo nkubuulira mazima olowooza nki simuzaala wano nze Bobi Wine y'omu ku bayimbi bange basinga si kumuzaala wa sinaluwuliriza bulungi naye nga nduwulidde nnyo mu TikTok nti olufunako paati zonna oli nga bw'aba ayagadde okukasalamu naye sinabadde kwata lwonna ne nduwuliriza
ontegerero nnyo ninja duwuliriza ku time yange era nja dutegeera ate nze sina buzibu na Bobi Wine obuzibu bwange ne Bobi Wine I mean obuzibu bwange ne Bobi Wine police yengo omuntu siminako buzibu naye bino byoyogedde okakasa tominako buzibu ng'omujjonkedde anti mpuliriza Bobi Wine tali mu kifaananyi kya buntu nga ye ali mu kifaananyi kya mukulembeze wa ggwanga Museveni lwaki atukinyeeko tuka kweno level bajjajja baffe tebamugambako baleeta Katonda omuto ne bamuteeka awo n'akola buli kye yali ayagala bagenda okujuukuka otandika omugamba nti naye ogenda ddi ng'ate ffe bamaze otukuza ng'anywedde left right mama kati Bobi Wine mulina omukyekingirawo kati kati era ffe bino bye tumucekinga bye bimwogeza ebyo kati abeera exposed kyeki kye twagamba okulabisa kati atandise okwerabisa nti yava mu kulabisa kati atandise okwerabisa gwe bw'oyogera ebyo Abaganda bayinza okuwaka oba musiru anti adde atulaga obubi bwa Museveni nedda Bobi Wine kati amagezi gange mwegaba bwereere ave ku Museveni aconcentratinge ku ye tusiibule ne muganda waffe alina ekivvulu Pallaso n'omukulu Nobert bamuwadde intention tusu ninze ennaku ziggweyo okakase wayimbako biyimbe mu bino byabanene naye nze ndi munene tonneepankirako era yamusabidde nnyo ku kivulu enkuba ereme kutonnya afune abantu 13 yamuwadde bangi Obote yamuwadde bangi Pallaso nali mwagala ne mukyawa otya kiki yakola yandaga nti teyali ready kolaki kubeera star Pallaso mayento bajatobyemu n'endongeyo kuwakakasa muyimbi igwe Pallaso omulabidde wano nze namulaba Elizad ate ne mwagala nga Elizad nga tukyali eri kusomera egundi Wakiso atuna n'omuyimbi waffe omulaba bamuta Bambakata kati gwe omunsinga kumutegeera kumwagala namwagala ye Elizad gwe omulabidde ku Pallaso ng'avudde mu America nga bakubya amaaso eggulo osinze okumwagala era we namumanyira kati otolooza nti nno nze namwagala nnyo yatabukidde ne MTN Pallaso alina okutereeza obulamu bwe is too good for that the wars is fighting nkubulidde anti yes that's what I'm trying to say he's too good for the wars is fighting Pallaso olwanagana naali ene sikini bifaanaganira wa yamujonkera ku stage so what nanti Pallaso yagamba wali ayagala kulaga bya kiyayi kankulage badman omutuufu waliwo ebintu bye tutakola si lwakuba nti tetubisobola naye n'obaako level w'ogituusa n'ogamba easy nze kati waliwo ebintu bye bankola n'embeera easy sebo naffe twali babi nyese batya twali balalamu ne byaddala nkufuna naye kati waliwo ebintu byolabanga waliwo otuuka n'ogamba easy n'osigazaamu just master za kuprotectinga n'ogamba easy sikyalumba muntu yenna okuleka nga nnumbye kyolaba nobona Bobi Wine kasaba tulumba nga naffe tubalumba nze tugenda kunzalawa ffe tuli mu ggwanga lyerimu gyogula omunnyo nange gyengugula sikwali tumugula bbeeyi amafuta nange ngagula wali gw'olya ne ku ssente za gavumenti kubanga gwe ofuna ssente ez'omuwa omusolo politically ssente tolina gy'ozijja walala ozijja mu politics ontegedde ozijja mu nze emmotoka yo eriko ssente zange otegedde bulungi nnyo ssente zijje mu ffe abantu ffe n'ennyumba yo eriko ssente zange kati the best you can do is to respect me not to disrespect me mu mbeera efaanana bwetyo ng'eggwanga totuvuluga ontegedde abantu tetutegeerera ku level y'emu kituufu Bobi Wine oyinza okuba nga gwe wategeera mangu ffe nga tetunnategeera ontegedde
twagazisa okutegeera nga bw'otegeera. Tetutambulira wamu, tetukigana kyante nti tugenda lumu okulya. Waliwo abalya ku 8, waliwo abalya ku 10, waliwo abalya ku 11, waliwo abasiiba. Tosiriwala kulowooza nti ffenna tulina kulya ku 6 kitundu. Tekijja kusoboka ekyo. Lino si ssomero Bobi Wine. Understand that. Kyova olaba nti olumu tumulumba mwe ne mukiyita okujjonkera. Tuba tumujjukiza bujjukiza nti bw'onoozannya kaadi zino bw'oti zijja kukuleetera ebizibu. Nze nkugambe Bobi Wine bw'oba ovuluga Abaganda olw'okuwagira Museveni, ffe tujja kukulaga nti ate gwe owagidde nnyo Museveni. Atya. Anti nkugamba ffe tujja kikulaga. Ontegedde? Nti gwe omuwagidde nnyo nti wawasa na mu kiraani yaabwe. Ogwo musango. Anti nkugamba kati gwe musango ki? Lwaki onteekako musango nti mpagira Museveni? Lwaki ekifuula nti ndi musiru nnyo oba ndi mubi nnyo? Waliwo akusinga obusiru nga Museveni mukoowo. Okategedde? Tugende mpola tuleme kutunuulira nsonga nkyamu, tuve ku nsonga entuufu. Ekizibu kya Uganda ffenna tukikkirize, twagala Uganda esinga ku eno. Ffenna mutandise okusosola mu mawanga. Anti kyekyo gw'obireeta tujja kusosola because Bobi Wine yasooka okutugamba abantu mubasosole. Mubasosole. Yesooka okyogera. Furankire. Era simanyi lwaki gavumenti tekwata Bobi Wine. Ate neekwata Edi Mutwe. Obote. Anti nkubuulidde bino bye nkugamba. Ffe bajja tutta tujja vaawo. Oba tujja kufa ebintu ebirala. Nkufuna. Naye bino ebintu bwe munaaba temunnaba kutegeera eggwanga lino ki kye lyetaaga. We need a country etali divided. Naye bino ebibiina by'obufuzi bidividinze abantu. Ffe tulina abantu abaali batwagala tebakyatwagala kubanga bali mu nuupu. Tulina abantu abaali batwagala tebakyatwagala. Tulina abantu abaali batuwulirira tebakyatuwuliriramu. Tulina abaana, tulina ba relatives. Okitegera kyengeza kugamba. So we are dividing this country under the law. Nga n'amateeka gakikkiriza okugidividinga bwe tuti. Kakati Bobi Wine yayogedde ebyo. Muganda waawe agenda okukuwa akalulu. Atugenda kamuwa. Tebajja temuli bangi abalowooza bwe mutyo. Abanaamuwa. Kubanga mwabalowooza bwe mutyo. Muli mmwe. Naye waliwo abalala batannaba kulokoka. Be tulina okulokola. Balokoke nabo bajje eno. Nkufuna. Gye tuli. Ontegedde? Kaakati bo tebannalokoka. Ontegedde bulungi nnyo? So nkugambye nti by nature oba otandise okwawulayawula mu bantu, ekirala abantu baawule kye bayita gavumenti ne NRM. NRM is not government. Museveni is not government. Museveni is the head of the government, but he's not the government. Kyovula nti baamini ne Obote baaliwo ne bakola ki? Bagenda. Tuddeyo wa Pallaso. Ugambe nti Pallaso ekimusumbuwa byebyo. Kulekawo ensonga enkulu n'atunula obusonga obutonotono. Pallaso, you're a very good artist. You're a big artist. Lwaki obeera mu butalotalo bw'abadongo? Nze njagala nnyo omusajja wange alien skin. Naye saagala nnyo, sisobola kubeera awo nendaba Pallaso ng'alwana na alien skin. Nembeera ku side ya Pallaso. Sisobola! Odda ku alien? By all means. Arsenal eri mu kusamba ne Wakiso Giants. Nempagira Arsenal. Nteekwa okuba nga ndi mugwagwa. Mbunda nti oli wa Arsenal. Mbundala no. Awo mba wa Wakiso Giants. Okyukirawo? Yes. Mu nkola entuufu ey'emirimu bwe kibeera. Ontegedde? Nkufuna. Omunene anyigiriza omutono. Tudde ku sayidi yaani y'omunene. Tuba tukirira wansi ku mutono. Yes. Kasobola kulaba n'ebisolo ebijambiya ng'oli wa alien skin nenkuwagira. Kino kirekawo akaliya. Kijitta bussi.
Pallaso olwaleero is one of the big artists. Remember, bano abaana tebamanyi kubala. Bakamiliyoni bakaddiye. Kati nabo Bakamiliyoni ali Kenya. Bamwagala. Gumanyi bamutenderezaamu. Bamwagala. Tayagala na kudda. Bamwagala era Bakamiliyoni gula buguzi nnyumba e Kenya. Wetolamu ebiri ng'ogenda e Kenya. Uganda atwesonyiwemu. Bamwagala okufa mwe mumumanyiira. Bamwagala. Bannange natidde n'okutya. Bamulinamu ennyonta bawulira bafa. Ekitali wano Uganda? Wano mubeera mu kumumanyiira. Mumupimaapima, mumuteeka ku minzaani, mumukola biki. Kati wuuli e Kenya. Ontegedde? Ontegedde kyengezaako okulaga. Nkufuna. Nti kaliya ogyonoona. Olina okutegeera Pallaso nti waliwo abantu abatakwagala. Nze nkwagala nnyo okugamba bino. Ontegedde? Tosobola kubeera ng'ensi yonna ekwagala. Waliwo abantu abatakwagala kati bo baagala ebyo byokola ebyo. Babifiirako. Kubanga ebyo bikusuula. Bapika nnyo. Ekirala noonya manejja. Oleme kubanga gw'omanejinga crowdiyo. Noonyaamu omuntu gw'otya. Nze mpita nkubeere ku lubiriizi. Nja kumanejinga kube n'empi. Gwe naggwogwo. Anti kubuulira. You need a manager. Somebody to tell you no. Togenda ye. Fuck off. You need a manager. Akubuulira because he's one of our best Bakamiliyoni kugabe bakaddiye. Babebe kulo balaba. Babobi Wine balaba. Kati abantu mu Raga Nation yaabwe be baliyo. Ayimba ennyimba nnungi, asobola okukolera ddala obulungi, bw'afuna abalwaita abalungi asobola okukubira ddala n'akubira nno ddala. Kati oyo ali ku level n'esinga ne Kamiliyoni bw'abanga ayimba buyimbi ng'avudde mu bino byalimu. Asobola n'okubbayo akatabo. Ati kugambye. Ne Kamiliyoni yennyini alina ennyimba zasobola okwaga oyo omwana. Naye going down. Gwe nyini weteeka wansi. Weerwana gwe nyini weetaddeko olutalo. Okategedde. Nkufuna. Gwe nyini weetaddeko olutalo. Ne bw'oba onyigidde mu tyento kigamba. Oteekeddwa okuba ne tolerance mu looyo. Togigamba gireke. Onoonya basponsa abalala. Noonya basponsa abalala. Okole bulungi nnyo ekirabe. Eno oddeyo gigambe naye. Mwannyima. Ebyaliwo byaliwo. Tukole. Because that's a big brand. Ojeetaaga ku mugongo gwo. Nkufuna. Ezo complaints sizo nantuufu. Naye nagamba nti ekimu ku bitawaanya eggwanga lino is lack of proper policy. Nti nezo company bwe zijja wano zitujooga bujoozi. Kyovula nti Bobi Wine byenjagala ayogereko. Nyale bwadda mu Baganda, ati Abaganda mba mpulira obusungu ne ngamba kati noono naye tagenda tuyamba. Kubanga ebyo byalina okukolako. Policy ezo zitegeere nti company bwe zijja wano zireme kubba bubbi Bannayuganda. Zibeere nga zitereeza buki? Butereeza. So that already Museveni azireese zizze. Naye bano abayaaya bazijjidde mbazibiddemu. Kati bwajja Bobi Wine yazitereeze buki? Butereeza zifune layini entuufu. Tutambule nga Bannayuganda bakifunemu. Tuleme kubanga ffe eva batunyunyunta buki? Bunyunyunsi. Ontegedde. Nti omuyimbi waffe tosobola kubeera omummootya. Singa badde poliisi ennamu omummootya omuyimbi waffe. Ontegedde. So kati Pallaso alina okutegeera nti abantu bamwagadde nnyo, bamwagala nnyo. Naye buli lwakoleza endigito alina be yejjako. Ontegedde. Alina be yekola ki? Kati buli lwejjako ne bwejjako omuntu ogwo. Naddala mu business gye balimu. It is costly kuba babaawo wayinza okubawo kyaliwo mu MTN ng'akola mu MTN ng'akwagala nnyo nga yandiguze tebo z'emmeka? 2. Kati nga bwe wavumye MTN atya okwekubya ebifaananyi ng'ali ku shoyo. Bwe bamugoba mu manager. Ewekyegedde? Tajja ezo miliyoni 2 ozifiiriddwa. Tuve wano Obote. Bwe tuba tuva wano twagala okubebaza ennyo okuba nti mbadde mugoberera ensonga zino. Tetuwogera kubanga ffe tusinga okutegeera. Ekituufu. Twagala nnyo okukkiriza nti comments zammwe zitegeeza kinene mu bye tuba twogedde. N'okuwabula olumu mu kwogera ennyo tubaako be tunyiiza.
mutusaasire. Naye ekikulu kya binaffe tutunuulira ggwanga as a whole. Tetulina nnyo muntu gwe twagala kulwanyisa oba kulwanagana naye, naye twagala eggwanga eryaki eryawamu. Tuleme nnyo kwejjukanya bintu bibi, tuleme kunafuya balala kubanga tebategeera nga ffe bwe tutegeera, wabula tubabuulire bubuulizi nti kino kitegeere nga bwe kirina okubeera. Tubeere mu scientific mu bulamu, ontegedde nti science tatera nnyo kulimba, tosobola kubeerawo nga tossa. Otegedde tosobola kubeerawo nga tossa. Mubeere bulungi, mweraba. Tubasiibudde olunaku lwaleero, tufunemu kyakuyigamu. Mubeere bulungi, mweraba.